genda okuume. Kati munnange gwe omwana ali eyo ng'olaba firimu munnange atayagala kukola mukadde wagamba genda okola ekola zukuka osome ebitabo gola kino gwe n'olabanga ensi ey'okwekola ki ey'eddembe ensi si ya ddembe munnange bw'onaalaba ebikwagala eby'obwereere jjajja yafunamu kenkenya n'agamba ono Nabuzaana ono alinza obutasobola kamusindikira nabuzaana kuba ndaba omutima gwe mutono kwe kuyita nabuzaana ebbali ate boogeremu tayagala nkunyanyali atamanyi kyenabe obuzibu bubanga bwe buliki ng'ate ennyumba yonna yaffe abo tofaayo nze nkubuulire kati wulira omukazi ali siriyasi ku nsonga yamugamba obuzibu tebuli eri kati ennyumba yaffe tekirina buzibu tusagala webusebuzi kati walowooze alina kutwali buzibu kale kyokiwa kigamba pakuli mwami baasi kati etandise tuli ku kinnayuganda nakugambye buli owulira nti kinnayuganda tuula butuuzi kuba ebasawa yakuyiga obaako nekyojjamu kyonna nankula adija yatukulembedde abazanyi nga Kasirye John Bosco naye mwali mukano tuba tusumuludde nga Nabokadde Kide Esteleo naye mwali mukano akatandise gwali ewala sambya kofe tusumuludde Filipo ne Hangani omwana w'abandi Natukunda Masi naye mwali mukontakabuzeemu gwali esembera kino Kinnayuganda kitutandise mugo gwa firimu Fahad wali gutunuulira gwe squad ekulembedde firimu ya leero basi nga nesegabwa John Bosco mwali mwenye nakugambye twasumuludde teweerabira nti Vijay Patel naye akakutemo okubeera nga ate abawa bagende bakole ki babe nga bakwasaganya ensonga ku nsonga tikale muzzukulu muti genda eddagala eryo lyogenda okusuula ku ki n'akwata omuggo ti akago kano okalaba jjajja mwegendereza nnyo buli kyakola mwegendereza kuyambanga okwanguya ensonga okuwonako obukoolo buli kimu nga kitambulanga bw'okyagala otegedde muzzukulu oleese omukono gumu ndeese ebiri mukama wange sijja kukwasanga gumwesente ekwasa ninga bisinga saagala jjajja bimunyiiza bitono biba ku luwonzi biti yamukwasa omuggo naye nga ebibadde bimunyiiziza jjajja bwatyo n'abasimbula n'abagamba mugende kati tunuulira abavubuka tunuulira enjala olubalumye enjala olubatandise bweti olubuuza bannyinabwe nti emmere weeri nti tewali balumbiddewo nsuku z'abaana olaba bubbi nabababbi beeroboza n'okweroboza muganda wange ekyo kye kisibye embeera embi ku byalo ekimalamu abantu amaanyi abakozi abakeera mu kiro ne bakola kati nula laba beetegereza nti ayo terijja kukola ayo terikola niyo terikola naawe tugende oluli nalaba keni wansi leka likuze waliiryo lya kibuzi liiryo baagala ddene balyeko batunde nako wulira obubbi amazima omuganda yagamba nti akukola obubi akwerabiza Katonda abantu kwegamba batulugunya omuntu akutulugunya kati tokengera byo badde osuubiramu okulya mu 10 omwana wafuneka akagatto atoli agambye kandieko ntwali na ddene ndieko n'otunda abantu ne bato ne bali etika Katonda wa Katonda wange tebabuze oza bakyali mu lusuku ulira amaanyi g'efunnyolo olwalisa ku bbega bwe bati kakutundako butunzi kale mama kale sagana tusaba tufuuka mukwano gwange gwe wafuuka otya Katonda wange kati ababbi bano okumanya eddogo liri ebunnyolo bo basobola okwiraba bano be bannannyini ssuku bazze kunona ndagala naye bano abakulu baabuze era ekifo kyabakubye bwe balaba kyererezi
kati bannanyini nnimiro beewuunya ababbira baagabbi Mukama Katonda eddogo lya ddala tuli mu kyakuyiga bannayuganda gwatudde woli wonna wolabira firimu eno manya nti eddogo gyeriri eddogo lya ddala era bwoba wakano ojja kufa nanyini gundi bo tebamanyi nti tebabalaba naye eddogo lyabazibye edda amaaso balinga abayita mu lusaalu kale ensonga bwezito bwe zaaliko ono wange tugwe tugambeko ku nnyinimu kuba kino kye tulabye tukyabba ffenna amagezi tuva wano nze mwoye muno abakulu munnange embeera yababijjirira ennaku ne zitambula kati tulaba munnange bannyinaabwe bamaze ebbanga nga tebabalaba kwe kutambula mubeesalye ku magezi bulungi mulimu kyongola baatuukira saide ne wali chairman kwe kumugamba muno chairman tulina obuzibu banyinaffe baabula kati ennaku 3 tebalabika tewabasiibula yadede kati mbadde mugamba ki chairman twagala otuyambe kuba tunoonyezaako amazima bali nti banoonya buyambi kuba banoonyeza buli wamu ne tebalaba abannyinaabwe omwami ono ye Filipo Nihangani omwami ono nga essaawa zino kati mugenzi nga ye producer wa firimu eno yatufaako nnyo musajja wa njawulo nnyo muwandiisi wa ngero ate nga producer atutte ebbanga ddene nnyo mu nsike ya firimu kale veterani twamufiirwa muzannyi wa lulango abamumanyi bannange nja kuba mbalaga buli omu kyovola bannagambye nja kubanyonyola buli muzannyi ali mu firimu eno Filipo omwana w'abandi obudde bwaziba obudde bwadda ku bunnaabo bannaffe olwaba batambula olunaku olwokuna nga bali muki babulidde mu lusuku kale tudda saite eno omukulu ono ali ku nsonga za bugagga omanyi kati waliwo ekintu ekiteebereka kati omukyalo obedda akatuuyo agamba naye bannaawe omukulu yebase kalamba ensonga nti lwetonvaako omusajja mukambwe mu kuba ayagala ssente jjajja yali eno ng'azibalabalamu ssente azibalabalamu agamba onaku tiwatambudde obikuba kati bemaze abamayembe ab'ekiro kati mbakati siwabikuba kati bajjajja mwe bali kuyigga kati nga jjajja ali ku misoni jjajja nalabika walimu oti nno walimu newaba ewuwo abaakola omanyi bajjajja asobola kugamba gwe gendeeko ewuwo nja kwogera naawe kati weetegereze ali mu kulaba omukulu ono yayagala ssente ono kale bba jjajja yagamba kikikira maaso mukulu tebamusinga amaanyi mukulu nadduka mulingi koyo olimba nkwetaaga kikomawo kati omukulu bwadduka yadda saidi eno nabirowooza bagamba naye sente zino tuba tuli awo nenakyala n'atuuka n'amusalako n'amugamba owange okimanyi nti emmese ziwalampe ku tanka ziri ku buli wamu emmese zifuuse emmese uli kuki njagala gwe ng'omuntu kyangu tugenda nami yamugamba tugende olabe emmese ogamba teziri emmese zijjudde buli wamu wansi w'ekitanda zijjudde buli wamu oli wanino koyo wange liki emmese ziriki emmese nezibitunde biriki bibiri ngenda kuwa obugagga naye olina okumala wiiki 2 nga teweegase omukyala kyatategeera omwami aba amusikaasika omwami nobeerawo eddoboozi omanyi kati oyo kati ali kuki ali ku missioni yagamba ekiki kati ensonga zonna ebyo nga zibadde ziri obubaka bamuweereza jjajja bamuweereza mu remote control jjajja yafunamu kenkanya n'agamba ono nabuzaana ono alinza obutasobola kamusindikira nabuzaana kuba ndaba omutima gwe mutono kwe kuyita nabuzaana ebbali ate boogeremu tagala nkunyanyala atamanyi kyenabe obuzibu bubanga bwe buliki ng'ate ennyumba yonna yaffe tofaayo nze nkubuulire kati wulira omukazi ali siriyasi ku nsonga yamugamba obuzibu tebuli eri kati ennyumba yaffe tekirina buzibu tusagala webuseebuzi kati walowooze alina butwali buzibu kale kyokiwa kigenda
pakumi mwani firimu yaffe etandise kati ensonga eri serious niwo sobola kubeera lufula tewali buzibu tewali omukulu n'agira obugagga bukusoba nze ate kinewuunyisa nti bamubuulira buli wagenda okukola ensobi kuba yamugamba tokola ensobi tutandise wagamba ekyo kyatono nnyo munange omukyala yanyooka ogenda omuyiiye omutetenkanye njagala ndabe oba bwona omusangala asobola okutenguka bwe nkutumayo n'ogenda n'atenguka tutegeere nti ensimbi zajja n'asaba wano tezimugwanidde olulabe nti zisobola okumugibwako kubanga abantu afaanaganako ngaabo ab'emyaka egifaanaganako ng'egyo gy'emito tebalina kugaggabula nga bakyo gwalaba ekinnayuganda kyonna kyonna ng'okikkaanya weetegereze firimu eno okimanyi nti abafuna ssente bonna bonna abasinga ebikeme ebisinga era okuva kw'okugwa kwabwe kwonna kwonna n'entandikwa oba ensibuko y'okugwa esibuka ku bakazi kati wekkaanye nnyo firimu eno kuba nakugambira olaba ekinnayuganda wabirawo okuyiga kati olwedde omukyalo wewaka ayagala mulemesa bya bugagga byabala kati bamusindikidde nabozaana mukazi wuuyo kakatunulira omuzimu mu bwaddala nga gukulumbye kubanga firimu olwo etandise n'amusukuma amusukumye ku mission okubeera nga ate nayo kikola ki sente kyekintu ekikeme ekisinga era buli wonoonya sente oba olina levo gy'ogendako ey'obulamu ey'okubeera nga ebikemo ebisiraani n'ebizibu okukwaŋŋanga naye olina kubeera mugezi omanyi sente tekuumika abasajja bagerageranya ku sente nti sente epasuka nga labbabaani egibaako naye ebikeme ebiriraanye sente n'emizimu gya sente mingi egigyeriraanye egigyebunguludde kati essaawa zino sente akyali kuutalo lwazifuna naye abakazi ate ne bwanaaba azifunye abakazi abajja okujja baba bangi kitegeeza sente n'abakazi biri butoola kale tuli mu kwekkaanya firimu bana kirungi kyo mumama oluda kino kyebatukoledde kirungi nyo tusaana sanyuka busanyusi ate gwe osanyuze busanyusi kati omukulu nno ngazzeeko omukyala yamugamba munnange okimanyi gyokedde naye okimanyi nti twakedde mu lusuku nga abasajja bali mu nnimiro okimanyi twagenze mu lusuku nga abasajja bali mu nnimiro bali mu makola kiko ye kino yasanyuka busanyusi munnaye musajja wattu n'agamba nti ekyo kigenda kulaga nti ndi w'amaanyi ku kyalo kuno tukuddamu kutulirira ettooke lyaffe enekuta z'amatooke tebatutwale na bijambiya mama oludeyosiisonga musenjagala bamanye kyekyo nditetubbibwa tunabeera mu nnimiro ye omukulu yamukakasa omukyala ye yatyamu n'agamba ekyalo kinaagamba kitya banaagamba tuli balogo twanditadde abantu abo abantu ne batamanyako ye ekyo kyenjagalira ddala bamanye kwegamba omusajja ekigendererwa ki ensi emanye nti ewaayo tewabbibwa edda abantu tebabbibwanga kati baasi okimanyi nti nabuzaana yesitukidde mwenye olaba asize ka lipstick kati kivumbi ayagala sente bamusindikidde kikemo namba 2 ati nze gambye sikumanyi lwaki tonvaako mu nsonga za kivumbi atandise okwekkaanya ebintu omuntu gwatategeera b'omukyala ako nno omuzimu kye gwakoze otambuza ebigere n'obudde bulinga obw'enkuba yenna taliko wadde akatoomi kivumbi yatyamu yagamba omukazi sikumanyi tonnesibako nesojwa bwato nabuzaana n'asiriikirira kivumbi watambula n'agamba gwe sagala kumanya katonda wange nabuzaana n'abula ze omusajja sikyamutegeererako ddala ate omusajja abadde ki omusajja ayombera mu buliri ensonga zikaayo emigongo buli waayomba ng'ajja ekyo kyafuuka kifo kyekyo kyennyini ky'otuddemu oba alina ekizibu ensonga bazitutte wasenga essaawa zino ensonga zigenze wasenga asengeka ensonga omusajja bamuloopye era tuddekawo noyogera naye nagamba ekizibu ekyo toli mwangu leka gwovaako obuzibu olaba omwami oyo omanyi ababuulirira okubuulirira nakyo okugamba omuntu okubeera kansala nakyo kitune okitegeera nti oluusi omuntu asobola okubuulirira naye bonna baba beetaaga okansolinga kyova olaba amugambye oba gwovaako ekizibu kati essaawa zino ensonga zino manga olina ensonga gy'ozitwalira omuntu yenna mala kulowoozanga nnyo olabe nti omuntu oyo omutwegwe ddala gusobola okukwasaganya ensonga zino nga mulimu abazi n'agenda mu kinabe okuva olwo owulira ensonga bwazinnyonnyola naye tulina ekizibu mu ggwanga lyaffe lino abantu abeefuula abakansolinga ate be balemeddwa okitegeera omuntu alemeddwa obufumbo ate yakansolinga aŋŋamba ogenda olaba nga alinga zeemu
obuti nga yenna atunula bwati akalula amaaso omunyanyanya tatebya kale munnange omukyala nakola otya kale munnange omukyala yagezaako okunnyonnyola ensonga ze nga bwe ziri nti munnange omusajja embeera ziri bwe ziti ne bwe ziti era kwegamba n'abirowooza n'agamba kati tugenda okukola okimanyi akuyise bamanyi olina amagezi embeera zo nzimanyi nga lwaki wampise wano okuyamba tompita yakulemye nompita nkuyambe naye munnange ensonga bwe zito beziba ez'okubuulirira oluusi bw'obeera oyagala okitereeza kubanga abaganda bagamba tosala gwakawala nga tunalaba gwakalenzi era basobola obbiyomberamu kuba oli aba ayagala ogamugawo alina positive gunize zayagala obeere nga ozisekendi nga agende bugenzi nti kati oba osobola okunoba oba okola bwoti naye oli bw'abeera nga ali ku sayidi etereeza amaka amazimu ate okubeerawo okuyisenganya ebigambo ekimusumbuwa kyabasajja bonna bwe batukasa bafuna abapya okitegedde nti agenda okukuyita ng'ayagala omubaakinge abeere nga gwe ensonga era mwegendize nnyo nga mubuulirira abantu nti bw'ogenda okukansolinga abantu oli alinza okuba ng'ayagala obeere nga gwe omugamba kati ne bw'ogenda naye singa ono yamugamba nedda tulina osooka nitwogerezeganya n'omulenzi tulabe ebuzibu ki sijja kukola ki kusala gwakawala nga sinnalaba gwakalenzi byebigambo ebyo bibadde biyisiŋŋanya ebiyitirivu kale tuve tudda ku baana bano banoonya bannyinaabwe fene nga bakutte ejjambya paka kati beebuuza ku ani bane tumulabyewa mumulabyeko nti ate tubalabanga kati mune tuve tudda sayidi eno z'omukisenga Jessica kasanti oba kituufu buli lwe bagamba yeeweeze omumbazi bazikola kigobazikuba bwono geyakkiriza okubeera nga kansolinga famire eno yagamba tumala kulaba mulenzi tumala kulaba bba waffe kati tunuulira omukwano oguli wano laba engalo olimba wamma baaboola ono omusajja buli omukwatako ng'ava mu kisenge omulemerako nga n'okkuba atera okukuba kati zo z'ensonga z'abaagala n'amazima gali nti y'omukyala ayagala bbaawe naye omukulu alina mission tajja kwogera omanyi omukyala abasinga tebeetaaga kubuulira nti mbala kino nkola kino luusi ekiririsikke kyetaaga kumulabanga makungula kyobula omusajja omukazi abamaaso olugamba nti omusajja simutegeera bwe zinaggwako nga muganda wange akyakaaba kyekimu kyaŋŋamba genda mumukwata mumutwale kale mula naye ngenda kutereezaamu teweeraliikirira wetereeza kale omukulu yamugumya n'agamba nti ayinamu embeera ekyali mu kunvuga mu sipiidi naye buli kimu kigenda kutereera munnaye muula buli kimu kigenda kubeera bulungi ko ye kale tekirina buzibu bakkaanya ne babanga bakiwaamu akadde ako omusajja yetereeze munnange katugenda tumunoonye omuganda agamba embuzi lwefa lwe banyibwa nnyinibyo abantu bano banoonya mwannyinaabwe banoonya mwannyinaabwe embuzi lwefa lwe manyibwa nnyiniyo abantu bano babbi naye banoonya bannyinaabwe n'ebigere kati omukulu ono bwe yagamba okwetereeza laba kye yakola laba kye yasalawo tumulaba wano ng'akola ki ng'atuuka ewe yamutwala abeeno wangi ssebo gyebaleko muwala kale ssebo yeesitudde bukolokolo ajje ewe yamutwala munnanga anoonya obugagga kirabika kwekwetereza kwayagala okweterezaamu kati tunuulira firimu wetegereza olaba abantu kati omukulu ono yesekandi amanya ag'amatuufu yesegawo John Bosco nga oyo omusajja ayagala obugagga Lubega Anthony gemanya gaaga ddala kati munnanga azamugamba ne wankola bubi wanzita wantomeza kiki oyagala ku byonna muganda wange kunze kyandibadde kisoboka ni ku mukazi tekisoboka olujja najja nankwatako nange nempuliranga kati wulira bwanyumya obujwanga omusajja yamubuuza gwe otuuse okufuna ssente gwe nga ndaba tutuuse onaasobola omutendera gye tugendako ko ye buli kimunzi embonyeebonye kati just weeks bbiri zimulire mulabe bwatunula laba kati abe tutambuddeko ennaku emekazi okatambula kwati ennaku ziri 3 zokka ne 11 lusoboka sagala okola ensobi sekandi bamu ennaku 14 za weeks bbiri n'ennaku 3 omusajja atandise okulya ebigambo byatandise okwenenya buli omu alaba ngono yamukola obubi sisobola kufiira omukazi wange nemuleka n'agenda ogendeeze muganda wange kati munnange kati kambabulira ensonga zino osobola okubeera nga omuntu yeegomba kyoli naye ng'ate okukirwanira okituukamu kiyinza okubeera nga kyekizibu naye nga ye alabanga gwe wakola ki wayita mu byakuzannya kati omukulu ono omusajja atandise omwetika amwetika agamba gwe wanditira obuzibu
nze ebintu byammwe mbikoye ebintu bintamye njagala kweddira muki mu bufu bwange sisobola kufiirwa mukazi wange kati ku bugagga ne ssente asazeewo kafiirwe ekiti kye yali yatandika asigaze omukyala olaba ndowooza ensi gyegenda mu maaso tudda sayidi eno ng'amaziga gagenda mu maaso kitegeeza waliwo omuntu yali afudde byannaku mwezi ensonga munanga abakazi bali wala ensonga ezo abakazi bo tebasobola kugumagumako naye era tebigumika tekisoboka kwebereka kale kitegeeza bannaffe bali mu nnaku nga bwobalaba waliwo omuntu yali afudde era munaye bwe babeera nga ekizibu ekitonga kigudde mu nju mubaako bemukubira katukubire baba weegundi baba weebusinzigo baba weezirobwe baba we mubakubirako munnange mulabe nga ate basobola okubajja okubabeererawo kuba embeera bwetyo sayidi eno nga baleeta emmere abantu badduukirira kuba muba mu kibi era mu kibi ekyo eyo emmere gye baleeta kibayita ekimere nekati baba mwanguwe yagezaako kukoowoola buli omu munnanga amazzi gabeewo emmere ebeewo kino kibeewo bakuwasaganye nga bafamire kuba munnanga ekizibu kigudde mu nju mbadde nkyabanyonyola ku kyekimere ekyo kye bayita ekimere era tobeeranga ku mbaga ya munno n'ogamba tulidde ekimere kibeera ku mufu ekyo ekimere tekisibwa ne bwebeewo meete kiba kimere kati munnanga abantu ensangi zino basiba emmere eyo n'omulaba ng'agyetisse bukolokola agitwalyeko n'abaana abeeka oba otwala bizibu ebyo bizibu ekyo kiba kimere basi kati batandise okuŋŋaana nga bw'okitegeera ono ategedde munnaye muganda waffe afudde kati ate naawe emiranga gyali miranga ono bw'okowoola oli bw'okubira kiyamaani jangwe munnanga embeera mujje wadde n'obutebe tewali wadde kati omukulu ono omukyala ke yamukyomeddemu n'amugamba jja abantu mu lusuku yajja yeetegereza mpolampola labagamba ibali Thank you.